Ssemwanga oyo yali musajja mugezi nnyo okusinziira ku bantu be yatunuulira. Ssemwanga yafa bano abaana abamanyi. Bano baganda be bonna. Ng'alaba ne bye bakola. Okuyita Zali okumuzza ku ntebe eya waggulu yasooka batunuulira. Era nze nkulayirira nga ntya Katonda yantonda. Senga Ssemwanga yalekako abo nga bagenda okukuza abaana abo. Senga abaana bali Uganda tebalina wadde ekintu ekimu. Abo abasajja tolowooza muno bakayana kutereeza bintu bya Ssemwanga. Bakayana kufuna kye babba. Bagala kubisa. Kuba bali mu okwekolera. Ssemwanga yali okimanyi Ssemwanga yali aguze ennyumba ya Pinto. Ssemwanga yatunulira abantu bano bonna. Nalaba omululu abafamile ye. Kyovola batayina gwe yaleka mu byabugagga bwe. Kubanga yawangala nabo nalaba kye bategeeza. Ssemwanga yali yakafa. Okimanyi nti Ssemwanga yali aguze ennyumba ya Pinto ey'Omuyenga. Okimanyi ekyo? Naye okimanyi nti bagibatwalako ng'afudde bagitwala. Eno gye yali agiriranga mu ssente. Gye yayimirirangako eyo. Yali agiguze. Okimanyi nti bagitwalanga yakafa. Ne bagamba nti yali yamwazika buki? Bwazisi naye ng'ate yali agiguze. Ndowooza obuwumbi ng'obwo bwe yali agiguze. Okiwulira? Lwaki nkugamba ensonga eno? Nti olaba bagitwala kati ennyumba bagitwala Ssemwanga tenaweza mwezi mu ttaka. Ne bagamba nti ate yali ye yali agiyimirirako buki? Buyimirize. Ate nga yali agitwala yali mukulu waabwe nga yasikira ntata waabwe ng'ate mugagga ddala naye. Ontegera kye nkugamba? Si ono gwe basibye. Kati ono gwe yasikira. Pinto teyafa. Yafa naye yafa oluvannyuma. Okiwulira? Kyokka yali mugagga naye. Kakati w'otunuulira eno ennyumba y'e Makerere eyo bayagala ogitunda nga Ssemwanga yakamala mwezi mu ttaka. Hostero nga yakamala mwezi mu ttaka ne bayagala ogitunda. Era ekyagiyamba ogirekesaawo nti Zali ebiwandiiko yali abikola ki? Omusajja oyo wamala okumanya nti ayinamu okko obuzibu Ssemwanga. Yayita Zali newankubadde Zali yali amaze okugenda ewa Diamond. Naye yali akimanyi nti nno abaana bonna basatu Zali bayina baani ba Ssemwanga. N'anonya gwaleka mu bintu bye nga tamulaba okusobola okukoza abaana be kubanga Ssemwanga alina obuzibu bwe ng'omuntu ng'era bamuwa n'ebbanga. Kye yakola n'ayita Zali n'agamba ne kiba Zali nawaana bbata nawaana akola ate ebintu bye najja kukolera ki baana be. Ssemwanga n'akwata Zali n'amuteeka ku ntebe eya waggulu. Mukumbuliji what? N'amuteeka ku ntebe eza waggulu. Wamuteeka ku ntebe eza waggulu ng'ekimuteesaawo nti Ssemwanga nawaana abeera ewa Diamond nawaana abeerawa mu bulingira ajja kukolerera abaana be. Era okulaga ekintu kino n'asooka n'agula n'ennyumba kuba yali mutayimu eyo nga tagenda kubeera n'asooka n'agula n'ennyumba gye yamuwa ye nga ye n'amugamba okuddukanya emirimu gino mwonajja ng'ojja beera mu nnyumba eno nga Ssemwanga naye alina waakola ki wabeera n'agamba ojja beeramu eno nga Ssemwanga yagikola ki yagigula. Otegera kye nkugamba? Kakati ebiseera ebisinga obungi bano abantu abazze gwe soka weebuuze ono akayana nti yasika ayina ki? Mwalina botiki wa kyengera kakati byolaba era namuwulidde nga tandise okugamba mu kwegeraageranya okumanya ne byayagala tebigatta yagambye nti nze wano wendi twoleta bashakibu bano mbasinga laba ennyambala gye nyambadde ne ntunuulira gasiya we yadayambadde nenga bakakati bye biki ebyo nga byazzemu okukola ki okwegeraageranya nti omuntu ali ku levo omuntu ali ku levo ekayanira ebizimbe oba tokyalaga ngatto. Okiwulira? Omuntu ali ku levo ekayanira ebyobugagga amasomero oba tokyalaga ngatto ekyo levo yoba wagivaako dda bakimanyi nti okola ki oyambala. Walabeko Zali nga akunyonyola nti nyambadde nnyo kubanga si ye levo ye buli muntu akimanyi nti ebyo abikola ki abisobola. Kakati levo yo ngo okyakayanira mpale saati olaga woyambadde ng'ate oyegeraageranya ku Shakibu. Okiwulira? Kitegeeza levo yo kayanira ebizimbe oba tonatuuka gikola ki gituukako. Bano abantu ba Ssemwanga ebbanga lyonna babaddewo Ssemwanga bukyanga afa kati giri emyaka 8 oba 7 kuba yafanga 2017 myaka 7 kati emyaka 7 bukyanga Ssemwanga afa. Njagala obuuze abantu bano bonna kye baali bakoledde ku baana be okibuuze tekiriiwo. Zali atobye n'abaana abo seba akademe bagenda mu Bungereza. Okiwulira? Okuba life ennungi era Ssemwanga abaana be no gyali musanyufu kubanga Zali abwadde life ki ennungi. Amasomero agamu Ssemwanga yali agayinamu emigabo naye ng'emigabo egyo tegimalayo kati ge balinamu emigabo emitono ne bagatta. Ne mu COVID eno mukazi atobye ne COVID. Ne mu COVID ne batoba naye ate okumaintaininga okusigazaawo ebimu bimaintaininga nakyo kyetaagisa sente nnyingi. Nga olina okutaaka ebimu okusigaza ebirala. Kankuwa ekyokulabirako nti COVID abantu bakola lwesi n'amakampuni mu Bulaaya gaagwa.
Fonto alina mukwano gwa foyo wa comrades. Nga ina comrade nya yasigaza kamwaka emakindi zonna zaagenda. Okiwulira. Kakati oba asigaza amasomero agamu baagata. Nga balinamu emigabo mitono. Ne bagatta ne bagamba nti kano katugate tusigazeewo ge tuyinako obuvunaanyizibwa obunene tunasobola okukola ki okuddukanya. Bano abajja bakuba endulu bano baganda basemwanga. Togamba nga mbono baagala kuyamba baana kuba tebalina kibagenda bayamba. Baagala kintu ekyo kubba bya bugagga kati baamaza. Kalike basigaza kubanga basigazaawo nabo kubyasemwanga. Banyakula kati baamazaawo kati banyakula kati mukunyakula. Bye babba babimazaawo kati weziggwawo batunulya bisigadde. Semwanga yali omugagga mu kika ki? Semwanga yali Pinto yali mugagga. Semwanga yali mu. Bombi basemwanga kuba oli yali Semwanga Ivan n'oli Semwanga Pinto. Bombi bali bagagga. Kati ono ye tamanyiddwa na kumanyibwa. Okiwulira? To clarify Semwanga eyafa ye yali Lutaaya. But later on yatekinga on erinnya lya taata we erya Semwanga but erinnya lye bali bamutuma in the beginning yali Lutaaya. Kakati Semwanga nambe bano si bakozi kyotegeeza bano si bakozi kati olwokuba nti si bakozi bajja okkaayana naye ebintu ebakayanira bakayanira ebintu by'omugenzi kubanga omuntu otuuka n'okulaga obutali bumativu nti nze yasika abaana si ba Ivan nga Ivan bukyanga afa nebbanga yonna lyabeerawo nga mulamu ani yali awuddeko ng'agamba nti abaana si babe. Kakati waba teyakyogera era n'afa nga akakasiza nti babe onajjawa obujulizi obugamba nti abaana si babe. Lwaki abatwala abatali babe? Lwaki tatwala babe? Kubanga Semwanga yafa teyemulugunyiza ku baana be tanagambako nti bagende ku DNA. Nedda metalireseewo ono ye abatwala ngaani? ye jjajja waabwe. Anti kakati obwa Sezaala bwe bumuyamba kusikira mpewo kifundikwa si kukebera baana ba Ivan kubanga Ivan ye yafa akakasiza nti abaana babe. Mbuzali tatwalanga na baana okiwulira kubagira kiko wuliriza bwaba yamuloosa nti ki Yawana si babe. no yamuloosa waliwani lwaki aloosa oli n'ataloosa baana be Oli alonda gwaloosa. Lwaki aloosa era ayagala okubba ebintu mu bino byonna ng'asonga ku bintu mu kifundikwa ng'asonga ku bintu ekifundikwa ekyoto kisonga ku bintu kangendeke wa mawa naye nga mikwano gya Ivan mwenna bannanga baali nga babayita Richiganga kyeyune musirise mu nsonga za zali ng'omukyalo n'atoba n'abantu bano kyeyune siyo wanonivi yoyo awusirise bano bagundi ani ono omulala bakameroni gatawa baali kuki baali ku RTMT bonna baaliwaawo kuba bamanyi ebintu bya Ivan nga byali bitambula kakati sakozi ebiseera ebisinga famire zino eziba zifiiriddwako abantu baabwe tuba tunuulira kati tunuulira famire ya Semwanga naye nze nja kutwalako kifaananyi ekigazi era abantu abalina famire bategeere ti omusajja gy'ava neyenkana afuna mukyala we ne batandika okukola era omusajja abeera mu nsi nga tayagadde mukyala omu oba babiri oba basatu ayinza okwagala abana ne mu abo abana wabaawo gwalondako n'agamba mu bakyala bange ono mukozi era nja kutambula nja kutambula naye ne batandika okukola ebintu kimu ku kimu kati famire ezisinga oziraba nga zivuddeyo ng'oli amaze okufa naye nga tezaaliwo ng'abantu bano bakola ki batambuza obulamu bwabwe kyova olaba nti osanga ne famire n'osanga omukazi nga gyagenda n'akola naye n'omulaba ng'afunye omusajja ng'omusajja yaddukanya n'ebintu naye ng'ate e Kampala oluusi waliyo n'abaganda be nga gye bali naye n'afuna omusajja oba n'afuna omukazi n'agamba nti omukazi ali e Kampala nze nja kukola ki gwe nja okudiringa naye kuba amulabyemu akakola ki akategeera ak'obuntu naye famire zigaana okukitegeera ekyo ng'oli avuddeyo okumanya nti ono waataatuteera mu bintu n'atatuwa buvunaanyizibwa n'abeera noono lwaki nze ŋŋamba famire ezo kyandisoose nekola ki nezeebuuza kubanga nze nabadde ntunulira ekintu kya mukyala ono wa Semwanga tibatuuka ne mu mbeera nga bagenda okukola amasomero zari batuuka ne mu mbeera nga bagenda okukola amasomero Semwanga n'amugamba naye nze saasoma ebintu by'amasomero bino tunabitegeera bulungi oli n'amugamba nze tukole amasomero tugenda gaddukanya era tugenda kukola ki gatambuza kitegeeza omukyalo oyo yabeera nnyo involved mu bintu bya Semwanga okutambula bano ab'eŋŋanda kye bataalina ng'obusobozi tebabulina tebabulaba
ono omukyala n'atambuza ati kubanga omukyala yatuuse n'okugamba tibo baatuukanga n'okugenda mu nkiiko ezirimu abazungu be baali bawadde obuvunaanyizibwa okuddukanya amasomero ago bategeere bizinesi bakola ki bagiddukanya batya era bwe baamala ogitegeera ng'obbanga eryo lyonna nga bali mu kusoma nabo bategeera bizinesi oba n'agiddukanya baatandika okuddukanya bizinesi zaabwe omukyala akugamba share order mu bizinesi mwali kati ono akaayana nga tebakuteekamu oba okaayanira ki ate nga n'emirimu olaba zikola ki zitambula bulungi ekyendowooza famire z'abantu mwenna mutegeere nti omusajja bw'aba yakwata mukazi we nga bwe badde baddukanya nabo embeera muyina kumwebuuzaako namwebuuza ti wano tutambuze tutya kino tukikole tutya okusinga okukaayanira ebintu kubanga mubaamu ebintu nga mmwe temubimanyi ng'abo abantu ababiri buli babeera awaka mu ddiiro lyabwe nga batudde be bateesa poloti yegindi tukikole bwe tuti Buzali yaleetera Ssemwanga okufa pressure mbu ebyo babyogera ne babyogerera lwa ne mugenda ne mweyagala nze ndowooza twe mulabanga family ng'oli ayina mukyala we nga mukyala we bwe bakola bwe babeera bonna bakwatagana nga sirayaaye mubaleke omukyala oyo atambuze ebintu mwe mukolegwa mwebuuzangako bwebuuza wano tukoze tutya kubanga ebiseera ebisinga bw'ofuna omukyala nga mutuufu ne mukola yaba amanyi buli kimu yaba amanyi n'amabanja gali luddawa buzibu ki nti abaana tebasoma abaana ba Ivani bakuba misota kiki obuzibu busiru kubanga abaana tebavangayo complaininga ate waliwo n'omukazi omwogeddeko n'omukazi naye sinamulabako ng'avaayo tyayombera bintu byani oli omukazi gwe mugamba nti Ssemwanga gwe yasooka okuwasa tannabiyomberako kati baba baleeta waaki muki mu mbeera nze ndowooza famire zonna gye muli abantu nga mulaba bakwatagana ng'omwami afudde oba omukyala naye nga yakwatagana ne bbaawe ne bakola ebintu byabwe mubaleke mwe mukole nga mulimu gwa kubeebuuzaako kuba muba ne bye mutamanyi nga bali be babimanyi ababiri abakyala abo ebiseera ebisinga bw'abanga muntu ategeerekeka abamanyi amabanja agakubanjibwa abamanyi ekintu kye waguze abamanyi kumpi buli kimu kale wabaayo abayaye ate akitunda atya ate ne bwakitunda ng'alabye nti kino ekizimbe mu mbeera eno gye tulimu tetukyetaagisa asobola n'okumanya nti kati nasigala omu ebintu bino sisobola biddukanya nga nze omu kandekeko bino nsigazeeko bino Swakibu muleke Swakibu alinga abantu abalala bonna oyo ye addukanya mirimu gye bagambye alina kabotiiki wali alina edduuka oba litunda kisimanyi naye bye litunda sibitegeera naye kati omukazi ono gwe twogerako ali mu billions ate oleete Swakibu alina emiliyoni ze 7 mpozi labayo liri edduuka baliyita King Charm Collection uliriza ebyo byayogera waliwo engatteemu mu dduuka liri negula miliyoni 4 oke kakati nkitegedde tiswakibu gwe mbadde mwogera bangambye bampabuddemu ne bangamba alina edduuka lya miliyoni 2 oyogedde bulungi lindako bannange mundeke enjogere nabalese alina edduuka lya miliyoni 2 ali ku Swakibu alina obuwumbi 13 kitegeeza edduuka ery'emiliyoni ali ku Zali alina bizinesi eziri mu buwumbi kitegeeza emiliyoni 2 tegirina nanjawulo na miliyoni 7 gye mbadde njogerako ng'omuntu alina obuwumbi 8 naye nga nze kyeŋŋamba nti famire yonna ate Swakibu tasaana na kusembera Swakibu alina kukaayanira lugoye alina kukaayanira sabbuuni mu kinaabiro nga simulaba ebyo Swakibu abikaayanire Swakibu akayanire sabuni mu kinaabiro anti banayo bakubanga kati labayo topic tujojako ka Swakibu mu topic eno gye tuliko Swakibu tanagamba konti ayagala ku kintu kya Ssemwanga wadde kitya aseri wakati w'abantu ba Ssemwanga baganda be na Zali Swakibu talina oyabegerede muganda wa Swakibu Shakira ye yavuddeyo n'ayomba muganda wa Swakibu muganda wa Zali
ati ate situmuganda wa Shakibu tanabyogerako baba bya family era oli wa family yeye mukuru we yavuddeyo yere emiswa ne givaayo wano bwagiti siye mweru n'akayana ebintu simanyi ebibba muganda wange abadegenda kweyagala bano bagala bibba biki sebo kirabika Shakibu ono abali family ya Semwanga balabanga Shakibu yali ase Shakibu alina byasobola okuyambako okugeza katugeze babikayanira sabuni mukinabira abuze awo Shakibu akolawo akasenya ngasikalaba akasenya ka mama wamwe mukatereze nebikwatagana nebyapa nettaka Shakibu alina kubirabirawa bali kologeti yaweddewo awo Shakibu kayana okitegedde oba kitegedde atoba Shakibu nebifi byenkoko ne bamuwako kimutaiza kayana bamugamba lyekyo sonze ndowooza ndi Shakibu wabala batese Shakibu tali muleve kandya bife bya nkoko njagalo yategeere kalono kijakaka kamalito kakanyawo ama kanywanyi tuliwo ensonga za zali ne family ya kyesagala abalabe b'embozi mukati atolonge tuyinawo omugenyi alowooza tukola ebintu byo tubeera mu kaliyoke omugambi edduuka liridda kinya okusobola okutereza liri kansanga UK Mall kansanga saagala nnyo okuwakanya nabe kuba ebyengata mwezi yatero zinguza engato zatunda za milioni 4 tasobola mpozi mutegeeza mitwalo 4 milioni 4 ayina mwemu teriiwo kakati saagala abantu balowooza tubeera mu kalyoka ebiseera ebisinga Shakibu musajja atu kati mukama kyayina tiyatereza obulamu good and well era mu mbeera eno mu mboozi eno gye tulimu tasobola tukoze nasobola okumugera ina waagwiramu so family lwaki erwana zali family ekisooka kya byonna mugambye nti ono ye musika wa Semwanga ye bwagamba gwe basibye mbu ye musika kitegezo lyaba taata waabwe kati jjajja w'abaana ekisooka kya byonna zali njagala osooka ote omusajja ono okujja ngo era kyoyagala okubikka emabega woba tera kyoyagala kubikka mabega anti blackmail mbw akasajja kakuba blackmail mungi jali ajjamu embute South Africa simanyi bamukolera essabo simanyi omuntu ali mu katale ng'awemula tasinga pasita bagobererezi okitegedde bulungi era babeerayo bangi nnyo gwe n'omulala bakutunuulira naye pasita wakola kyaki abaguliriza abaana bangi kaakati wano zali ono ekisooka kya byonna sezaala we kitegeeza wanaavaayo baganda ba Semwanga abantu bako kye boogera bonna agenda kubasiba bonna agenda kuba bagenda mu kkomera kati obwenkanya bugenda kuvaawa nze nandirowooza nti zali bali batulanga family nga si byakusiba n'abayita family n'abagamba kuba kimanyi waliwo family ya Semwanga waliwo family ya zali waliwo abakuza waliwo balooya weba twayiza kubanga tewaliwo company namba nga terina balooya teyiza kubanga terina balooya company namba twayiza kubanga tewali bakuza b'abaana bano tebali batekera kubanga webali zali jana atekeddwa okuddukira sikusiba bana naye okwata omusajja ono n'omusiba oba olina kyobikkirira ekirala omanye amazima galuma oba olina kyobikkira kaakati ono omusajja amusibye emikono ate ali mukuba kibooko ye tasobola kumuddiza kati zali aveeyo alage bulazi bantu akyo teekana kulaga bantu balooya ba kampuni eno bajje n'abakuza b'abaana bano ebintu babirage ebiteekeddwa kutambula bitya babinnyonnyola abantu anti ono kati kino kiyakoze olwedde ate yekomereddeko ekibi ekisemberayo ddala okitegedde bulungi sakoza tulina ekizibu kiri kimu mu media mu bantu abakwata amasimu abasiba be bakyasinza okuvuma kyokka abavuma nga baddukira mu kkomera naye nga mukube bakola ki nabo bavuma kubanga ekisooka kya byonna zali bigambo ki byaddiza sezaala we ono sezaala we kuba ne zali naye yakola akatambi webale nnyo ngadda mu sezaala we yamuddamu bigambo ki sakozi bino ebintu alio nga tutandika ebintu bya mpuuga nembaga bigenda kulanda mpolampola naye singa tufuna abantu abakulu abatuuze oba banaddiini bisobola okuggwa kakati bino
waliwo omuntu atayagala kujja mawulire nga yayina ensonga zajja kukola bintu bye naye wakiyingiramu okusiba kiba kigenze wala tugenda kutandika okulaba basenga bakojja bajjajja kakati awo kyesimanyi oba Zali family yonna agenda kugisiba ekirala ale kati ekisinga okusumbwa abantu ekirala Sakozi nze wenkera kumacha nenkola ebintu nga njeko kire ekyokusiba wenkera kumacha nenkola ebintu byange nze munange sigagali ya kika kyange nze sigagali ya kika kyange nze negagawalira n'abaana bange ne mukyala wange era nze nyina muganda wange wali awo muto wange muzeyi nzijuga zibanzaala omu ninga baba tata jalamula mmakage nze sibaayo era wakeera kumacha naga mukazi nti emotoka yiyo njikuwadde sisa kugala lwaki wadde mukazi emotoka simanya muwadde yaki ekisooka kya byonna Sakozi kirimu engeri bbiri musajja ono agamba Zali atunda ebintu abimalawo tuwebuuze Zali abitunda akola ki ayinza okuba nga alaba enkaana eziri mu famire nabo babitunda bakola ki n'ayagala abitunde bisobola okubeera sekiwa agula ebintu ebirabeera mu mannya g'abaana be byalinako obuyinza ekisobola okubeera awo kubanga gye buva ne bukoma Sakozi omukazi alimu okutambula n'abaana be kibeera kikazi omukazi ne wabeera munaku atya tatabaana kati essaawa yali abaana bali mu mbeera nnungi naye wayinza okuba nga babega Zali ekimutunza ebintu bino bibagamba ebyo nga n'abantu babiri birungi tubatudde kati avaasaba naga nti ye olw'abaana be katunde wano ngule wano eyo kiyinza okusoboka naye wano mu Buganda nga we yagenda nti ateeka agende kugaa wano omuntu wabeera omusika wawo byabavunaanyizibwako nakyo kanki omusango guno gwe South Africa gwe Uganda kati katujagenda ku bigambo bya Zali yagembwa ayagala dasi yagambye ko yamukozeko yita amasomero gali South Africa ate be basiba bali Uganda yo omusajja agamba Zali baagala kumuvunaana nga muntu weno kuba ebye South Africa takyabinako obuyinza biriko omulala abirina naye n'ekirala ono omusajja ono gwe basibye yabadde atandise okusaba abamawulire ssente omukolako interview kitegeeza naye tali bulungi asaba ssente yatandise osaba ssente anago yajeko ssente ayina abaidwa ababukeda bagenza omugamba era bamazewo essaawa nga beegayirira tetulinaamu katukole interview tuve wano waliwo ne mukwano gwange w'NTV yabayisa abiri ate n'abajja ku show okitegeera yatandise osaba ssente okukola kyokola interviews kitegeeza anoonya ssente talinaamu Sakozi omuntu okuba nti alina ssente kimugala kulwanira ebintu bya muganda we anti kyova olaba ngambye nti omuntu waba n'ekifundikwa aba n'obuyinza ku bintu ebyalambikibwa wekibanga si kyekyo aba yasikira musaayi teyasikira Ssemwanga asikira gundi taata waabwe anti bano bona yaba abatwala olwo anti waba yasikira Ssemwanga ate Ssemwanga mwana yaba musikira mwana we yamusikira mwana yaba musikira yali afana na Ssemwanga mwana yaba musikira naye ono yabeera taata ewaka bonna omusajja ono alina obuyinza okwogera ku bintu bino wabanga ye musika naye si bwankomeredde nambemu ekizibu kyayina nambemu ye n'amazima tayagala gabikkirira omusajja ono Sakozi atubeere kiriya nze simanyi naye wabanga ye musika aba ayina obuyinza ono ye taata obwejjajja w'abaana bano alina obuyinza nebulwadde kabuyina kubanga anti kati yaliwo ye mukulu otuzze mu bya Buganda tetuli mu bya South Africa bwe sibimanyi otuzze mu bya Buganda wano era wankizo nnyo okumanya ku baana ba Ssemwanga bali kuki singa wabaawo ebintu ebyalekebwa mu ddaame nga byalambikibwa era abaabivunaanyizibwako Ivan teyaleka ddaame kati Ivan wati yaleka ddaame era ekika kinoonyereza ku bintu bya famire eyo biririddawa so batuufu era nze Zali wesikaliza nekiri ekintu eki kwe kusiba ono ayina kyabikkirira Zali era yali mukozesa ssente
alina kyabikkirira nga weewaawo asobola okubanga mutuufu ebintu bya bbaawe kola yabikola ne bbaawe naye solution si kusiba ssezaala we ekyo kibi oba alimu obutamanya ekyo kibi kiyakoze era n'abamu ku luseke bamuwabule ekyo kibi sakoza omuntu avayo kuvuma naawe n'omuvuma kitegeeza mugenda bugenzi maaso eza gwe omusiriikirira oba n'ogenda bekikwatako n'obagamba muganda wange okukubawo amazima n'obagamba muganda wange kubanga Zali ate ayina ensonga gy'ateekeddwa okwogera nga nnambulukufu wadde mbogamba nti bino nabikola ne bba wange naleeta bwino era empapula zonna twagula ekizimbe Cape Town kiikino omukono gwange kukuno kwe guli ne bba wange kubanga Zali ayina abaana kyekisooka kyabona enkizo gy'ayina ebintu bye bino era bitadde bitambula bulungi era ebbanga lyonna abaana baffe basoma abaana bali mulamu obweyagaza wabula famire kyerikunze enyigiriza ebbanga lyonna eyagala kuba bintu bya bba wange sekyokusiba eyo ensonga anti woosiba omuntu oba olina kyobikkiriza nga atuuse ku mazima kati oli mugatuulira kyokka ate era evidenti amazima nkukunyi woosituka evaawo newandaamusiba atya era wanaavaayo kati ate amwongedde maanyi amaanyi agenda kwetikka kitalina era agenda kukomawo waali omanyi Faruku tulina ekintu kimu mwenze Zali nze si mukwano gwange oba tetunyumyanga naye embeera zemulabamu mu mbeera zemulaba yomu kwensubira ku bakyala abeewa ekitiibwa n'ebirala ebiringa ebyo Faruku nze nalabye omuvubuka oli ng'ayogera okitegeera enjogera yali omuvubuka si ya muntu yasikira taata aba ayina ekitiibwa kyeyeewanga omuntu owulira omanyi njagala twawula ebintu bino wammanga Faruku osobola okusikira taata ne bakuggyako obusika olw'empisa zo n'embeera zo bw'oba ozza mu kifaananyi ky'okusikira taata ate n'otandika okwogera nti ono musiru yakola bw'ati ajjamu embuto oba malaya oba tokyali taata awo nange nkusiba oba tokyali taata oba weeyambudde ekitiibwa kya taata teri taata asobola kusaba kamera nadda ku mwana we n'amugamba wajjamu embuto ojjamu embuto South Africa omulimu gwo gwakujjamu mbuto okitegeera oli musiru oli malaya nensigala nga nkuwa ekitiibwa maama wadde abantu bakkakkana ne baba abantu balamu nkusiba saakamanyiiro k'abantu ng'ono okitegeera Faruku era nze nagamba muzeeyo ono baali bagenda kukola interview y'oyo muvubuka ne bakomawo ne mbagamba omusajja abawaddeyo ku nsawo y'omusasi ne bagamba ate bakumulemerako ffe kennyini tubali tugenda muweeza ffe kubanga embeera gy'alimu tewoomya nakabululu olya naye eyo Sezaala naye nga Sezaala byasinga okulaga ennyo ejaketi gyalimu okitegeera n'engatto kati ate mwezi emboozi ze nga neewuunya byagattaagattamu Swakibu nemuza Swakibu wanagiramuwa naye ndabanga ekizibu kyono omuvubuka kya Swakibu kya Swakibu okitegeera Swakibu musinga kati tamuzira kati naleeta Swakibu engatto yange mugiraba nze nafunye omukisa nengendako mu dduuka lya Swakibu era omuntu alisamu Swakibu amaaso mumusekerera kitegeera kuba olina buze edduuka lyokka lya miliyoni ezi okitegeera kati mu kyo ki Faruku nti ono omusajja embeera gyeyagiddemu ne Zali yandibadde atugamba nti twakolayo meeting y'ekika nga nze taata waabwe ne tuyita Zali n'agaana mu mboozi tekiriimu yandigambye nakubirako ku Zali essimu n'eddoboozi muliwulira emboozi essimu ze tulina zirikodinga Faruku jangu mu kamera ng'olina obujulizi okitegeera nayogerako ne Zali ku nsonga zino ABC wulira byayogera okitegeera awo ntugamba nti taata mutuufu naye gwe taata bw'ojja ogambe abaana ba Zali bakulu bakoze abaana tebakomplaininga ffe tubalaba ku nyonyi nga bagendako zibungereza okitegeera ne mubalaba nga bagenzeeko Paris okitegeera bali mu kuwetala bwetazi golowooza batambuza ki ennyonyi za taata waabwe mbwe yazirekawo batera ne bavuga nga bavuga emmotoka yani emaali yani Faruku diri wali okeddeko n'ogamba nti nze ebintu byenkola byabe waffe ebintu babibyo na mukyala wo n'abaana
bwova mu bulamu bw'ensi mukyala bw'aba n'obwongo nga bugezi ng'abyongerako bw'aba n'obwongo nga mutooletoole webifiira naye ate erigwe bagenda kunenya bagambe nti jajja gundi nno ebintu by'abaana mu byonoonye bifudde bajjaga mukazi ono musirusiru ebintu byeyakoze eki so kati Faruku ono omuvubuka atugamba ekintu kimu ekyokumusiba bamusibye era tutyaga nti bamusibe wabula bakoze eki bamusibe naye kyetugamba ssaawa zino nti ayina obuyinza tayina si ye jjajja kifaananyi okitegeera kifaananyi kya jjajja ate era omuntu yenna ategeera oba nga bwemuyita jjajja abadde alina okutuula wansi ng'amawulire talina kinsonga akyayita amawulire gaaki fe twetaaga biwulira ebintu byabwe mbo bakaanira ebintu obwa director bukoleko ki alina botiki ya 65 bakuwa obwa director bwa buwumbi 2 kati ye mbulamu bwe yatudde omanye ennaku zino edduuka lya Swakibu itambula nnyo ku social media kati bwe yatudde n'aliraba n'atuna naye eryalimu n'alaba nga Swakibu ali mu maali ya muganda waabwe okitegeera kati ssaawa zino Swakibu yamuluma ate kitali kituufu omusajja ali eriyeyiya bintu bye okitegeera so nze ŋŋamba bano n'abalala abalinga abo aba family nagirabye waliwo ne 2.7 ebintu bino nze mbadde ŋŋamba nti family mutuule wansi muganda wange Faruku agambye bano abali mikwano gyani mikwano gya Ivan alabika bwe yagala nabo ne bagenda yagwa bayinza okuba tebakyasobola kujja Uganda najjayo kwese alabika gira na mukochi bus coach okitegeera so Faruku ono omusajja oba aba family Zali ye mama w'abaana ate abakuze okitegeera tetunnawulirako era nomwana ntuwaddeyo ku maloboozi oba ka video ng'omukazi omulala Ssemwanga gwe yaleka agamba ndi mu mbeera mbi siina buyambi ebintu byonna baabinzijjako ate Faruku toyinza kunenyeza Zali bintu byavaawo nga tebyali byabe balina mu base share onfuna ebintu byadobonkana mu covid Faruku olaba nayina akaduuka kaagwa ebyo ebintu obisaawo okuyimirira nga tuvudde mu covid byali byetaaga ssente okitegeera naye ono omusajja kyemugamba nti ebyenfuna Zali mulekera abaana babalabirira yamanyi mbeera kijja mwagenda bakuliza na mbeera ki mwagenda balabirira so kibuta kuluma muleke era mumboze ntalina wajjira okitegeera gwe kyoba okola ekintu kimu nga bwoli eyo bw'obadde wanika engato zo ne jaketi toddamu kuwanika jaketi yakakaaga mu kamera nga tugamba nti oyambadde bulungi Sakozi jaketi yakakaaga Faruku sajirabyeko tumaliriza nze olaba ebiseera ebisinga obungi ndeka kube kusika nze wano nasikira tata wange yasikira jjajjange Dodoviko Kiza jjajjange yasikira sooka nomula nasikira gyagenda naye siyinza kuyimirira olwaleero ne ŋŋamba muganda wange nti ke nasika kubanga nze ndi mukulu wa lunyiriri ewaffe siyinza kuyimirira wano ne ŋŋamba nti nze ke nasikira jjajjange yasikira bajjajja ke nasikira kitange yasikira bajjajjange bonna tugende tukebeera abaana bo eyo bugagga bino tubigabane eyo oda sigiina okiwulira nze ndi mukulu wa lunyiriri ewaffe otya ng'oŋŋamba muganda wange ngende nkebera abaana bo nze yasikira kitaffe eyasikira jjajjange so bwe bito bibiri kakati nze Sakozi wembeera wano kyamukusamu ekuli mu kweyanjula buli muntu kyakola mu kika ewaabwe nange nze nasikira kitange nno ewaffe naye omwana wa muwala wange wajjamu olubuto nze ne sijja mawulire ne nga munywanyi wange mawa muwala waffe yajjamu embuto kiba kibi kubanga ekisooka kya byonna Zali wakenda ku makya kati nga mpozi ng'oggyeko ono boyfriend gwe yafuna Swakibu ne bagenda ne banjula naye wazaala ndi bya Buganda wazaala omwana omulala ebintu abatabivunaanyizibwako nnyo
omwana wa Shakibu kati wa Shakibu ali mu mateeka kubanga baba wo ndowooza omwana wa Shakibu atwala ku bintu bya Ivan atwala ku bya maama wafuna ku mugawo gwa maama n'eŋŋamba zali singa azaala omwana zire mbuto sezazadde agamba ziyajjangamu gwali mulimu guba mulimu balina essabo sizize yali yakola essabo kati ng'ono akuba nsaasi kati bale bakirayanti be bajjamu omuzimu zali yenga yagabeddaga ejjamu abakazi embuto alimba teyakolanga kibi ekyo nakazadde beggwanga naye sezala byagamba yajjamuzize z'abalala yakola bubi ekyo naye nze era byonna nze nja kusaba zali ne Sezaala ate alina byatamanyi okubeera mukyali tekikufuula pasita anambemu abimanyi gayinza okuba matugambuzi kansoke mubuuze omulimu ogwo gyeguli esudi anti Ivan yalina essabo omulimu abantu abagenda e South Africa abasinga obungi bakolanga amasabo naddala baba balimu okutega n'okutegula Ivan yalina essabo eddene ayinza okuba yabeerako nayo sikiinaako bwino kubanga sulyanko omuntu agamba kakati ono musajja bamugjamuko ku lubuto ambu ye yali kugwa nsaasi ono musajja ono ayogera bamugjamuko ku lubuto atajja mu lubuto kakasota ntoli yajjangamu embuto anti ono yalinga mu ssabo naye yeeteekeko essabo lyo lyaliyo saagala okunyekunya ennamba emu tomufiirako kubanga obanga obadde olya statement gy'abadde akoze mu lunyiriri olw'ewaabwe era ageetalina buyinza naye agambye ye yasikiraani kati namba emu neyeerabira bambi nti okusikira taata we oteekeddwa okubanga okola taata wo bye yakolanga wasikira omusayi gwa taata wo ekintu kyonna kyonna kitagenda bulungi waka kikuvunaanyizibwako naye olwokuba nti oli muganda obadde wabisoma butabo sijja kukulemerako balukambuzeyo katono nnyo ngamumaliriza nze taata w'omwana owulira sitwalangako baana bange bakebeza ate gwe lwaki weetumiikiriza okebeza abaana nze naga mu baana bange gwe lwaki weetumiikiriza okebeza abaana so kati ndowooza tukome wano omusajja ono gundi oyo Ssemwanga we yafiira nsuubira bali a distance apart ne Zaru yali afumbiddwa ndowooza we yalina chances zo n'ogamba engeri gy'ogenze n'abaana bange tubatwale ku DNA kirabika sibanga nsigazeemu abantu teyakikola kati ono omusajja ye gundi odasita agijja wasaawa zino esaba gundi DNA essabo lyagwa essabo terikyaleeta kasente omukulu ate amaze wano ebbanga n'enviri zadde zikutte akafuufu takyaleka muddayi abadde amaze wano ebbanga wayagambye nze nadduka ne South Africa simanyi biki ng'ebintu byayogera amaze wano ebbanga ayagala kasente kati abaana baalumirirwa kasooke nkubulabe ekyokulabirako abaana bamaze ebbanga basuula mu nnyumba ewa Zaru ne baba bataliiyo naye ayina recently awo ndowooza emyezi ng'esatu emabega yaddeyo n'abagamba mukuze n'abafunira apartments mwe balina okubeera ng'abaana abakuze kati bw'aba akireetamu abaana ng'agamba n'abaana simanyi biki apartments zo ani azisasula ez'abaana kuba Zaru yennyini esasula n'abatwalayo n'abagamba mukuze ebintu bye mukolera mu nnyumba yange sikyabyagala nga batazoleetamu obuwala aba Zaru n'abagala kati kama bafune buli omu apartment mwabeere buli omu yeekola ebyayagala abaana life gundi gyabakulizaamu Zaru ono omwana singa Zaru ebintu bye babimuggyako banasobola obbawo eyo life Faluku senga ono muganda wa Ssemwanga oba jjajja waabwe kyonna kikiri senga abadde ku baana bano nga bakula nga Zaru yabasuulawo senga Zaru akaani ebintu nado abimulekamu naye ngono yabakuzizza kubanze nyina muganda wange yafa nagendawo ko ne mawa okiwulira naye muganda wange oyo yafa yalinamuko ku ssente ezaddala abaana abo jjajja waffe yabakuzizza naffe okitegeera mukyala we oba abaana babazala talina wakomona agamba nti nkayanira biki bintu kubanga abaana babakuzizza mu life gye bakola ki gye baagala kakati olwaleero era ffena tubeera ku sayidi emu ne tugamba nti abasaanidde okubeerawa gweyagala bwagazi bintu kati ono takuzangako ku baana wadde balabirira akomawo tana akayanira ebintu ekirala kyenjagala okunyonyola mwami David Lubowa nze ndi musajja muganda ataliko wadde akabakatirwa
Okay. Sagalo gaye muno ngwa hotel Uganda. Kyenzudde mu bintu bino byonna essabo lyagwa lirabika terikyaleeta kasente kati essabo terikyakola kati weewali obuzibwawo. Bwakira mu yabombye bubabadde waliwo abamutiisatiisa okumutta yali agenda kwesimba ku mukulembeze w'eggwanga mbu byebimu ku byamutusiza kubyadusezana Akiramu kituufu wabeerawo ebiseera ebisinga obungi wabeerawo ebintu ebitamu ne waliwo ekintu kyolabanga nakyo bannaye kigumu okunywererako. Akiramu yali agenda kwesimba wadde ku mukulembeze w'eggwanga. Akiramu yafulumya okugenda okwesimba ku mukulembeze w'eggwanga kuba kufulumya posita anti kyekisookerwako nedda kyekisemba yafulumya posita Akram for president ekyo kyekisemba. Akiramu ali Boston akati baali baagala mutta. Akiramu yali anoonya ngeri gy'agendamu nakufuna kyekwaso kubanga nawana era embeera ebadde yayegeyege ebadde yayegeyege gwe bogiwakana giwakane naye Akiramu waaba yayisemu n'atuuka e Boston Katonda yamujjukidde yabonye ebino ebyobusangoma si engineer engineer waaki teri msangoma nga engineer wa pokopoko engineer w'abakazi wamaze nkubuulira engineer w'abakazi engineer w'abakazi naye Akiramu bw'aba yatuuse e Boston yagenze kati tugenda kulaba Akiramu omutuufu agenda kushepingibwa kuba ziri ensi zishepinga omuntu omuzza ku normalite ye ku origino ye kakati Akiramu nsuubira nti awo kyeyakoze kye kyabadde ekituufu naye alekerawo kwewayiriza oba bakimukoledde oba yakikoze kino ekyo ekituufu kyenjagala alekerawo okwewayiriza nti babadde bamunoonya ngani amunoonya embeera wano baali bamutiisatiisa kulusumu yekka yabadde amunoonya teri mulala amunoonya si kuluthumu abadde abamunoonya be bano beyaleka ku Salama Road badde bamunoonya jukira bamuleka ku poliisi tebamanyi ngeri kigi yavaayo kituufu anti ekyokwesima kukulembeze kireke abadde bamunoonya kituufu badde bamunoonya naddala ku Salama Road waliyo abantu beyasanganga ku makubo nga tebamunoonya tebakyamulaba kati yakitetamanyi naye eyamututte yamuteese mu mikono mituufu nawulidde yamulekedde Magi Kayima yamulese mu mikono mituufu Magi Kayima nno si gundi si mmere kulya by the way ali gundi straight ng'ovuddeko bino ebyemiswibe era olaba emiswibe byamukuba yalimu akasente akawera anti kyekugamba nti nno si ye muntu ng'ogenda okuva eno ojewe pampalikeko bino byabadde akola wano ku street Magi Kayima oyo gundi era bw'aba agenzeyo nga bamututte nga bamukwasiza Magi Kayima akimanye agenda kukolera nno ddala obugere bw'embuzi ayina emirimu Magi Kayima okola kyeki kyogamba nti okolera ddala ate awusi wakatamukole bajja kuva mu muzannyo asula wa Magi Kayima ngambye nti bamukwasiza Magi Kayima ye kuba ekifaananyi naye nga beekubisa ekifaananyi kituufu naye wonna waanaasula naye ekituufu yatandise obulamu obulungi wonna waanaasula ekituufu yatandise naye yawonye wano abadde takyalina kyakolawo by the way kyekituufu South Africa ate takyaddayo gwe wenyini wayogera nabe South Africa nayo nogera ne bagamba eri bintu byali akoze nga takyasobola kuddayo yensonga lwaki yagezaako okuddayo ne bakola ki ne bagaana so wano abadde nawo takyasobolawo ng'embeera takyagisobola ng'ekalubi ne bagezaako omukweka paka lwe bamututte ekirungi nti mukyala we yenyini mukazi wano ati yamututte yamuwerekedde namukomyawo kyogamba Akiramu ayinza esonga mu mukazi w'abandi gwolaba bibalansinga bandi yani je yamututte tewalaba emikolo balancing occasions tewalaba emikolo yekiri yadiko ku mukolo ne ba celebrating an anniversary wali si mukazi we owawa yamulekedde n'abaana abaani teyamuzala Allah isakozi oyina olwali obadde yamulekedde abaana gundi teyazaala kulusumu yazaala mwana we oba yazaala oba teyazaala yalese baby Akiramu yagenze bibye talina gwe yalese ayina byalese ku Salama Road togamba kintu ekyo yalese baby bakulu yalese bakulu ate ye yali baby ogamba wachoze ni ogamba wachoze ni nedda wachoze ni yagaana
Chosen yajema Ndoza tusabire omusajja nali ne Chosen nagamba omukazi yajema yagana yagamba akulamu nedda nganye naye kati Akiramu ndowooza Akiramu nze nkusabira engeri abantu ababadde bakunoonya wano abagala okutta okumiza omusu Katonda webale okubeeranga yakugjeewo wano tumusabire busabizi omusajja akole ki ekintu kiberenga kidala nange muteeka muzimu polidde Akiramu n'ennaku n'enkwata mbadde nsanyuse nga ngamba Akiramu waffe yawonye ekibambuyira yatambule nakola ki naye ate mungandi Akiramu ate yatuukidde wa Magi Kayima ate Akiramu addemu emirimu gy'abadde akola wano ate bamale bakasuka ebweru mirimu ki andiza okusiza byempulira bakutwala wano nga bakuwaanawaana ti ne bakuuba ennaku 3 ne bakuuba omwezi ogwokuna bawulira bakwenyiye nga bagamba genda kubanga era nabulidde wali ogwe bakasuka ebiseera so mu mbeera eyo nze ndowooza Akiramu agende ku kintu kyakukola mirimu ki naye ekintu ky'okubeera nga bw'obadde wano simanyi ne ku lusuumu simanyi yagula essaati simanyi yagula ki ebyo tebiriyo eyo era anti kakati waliwo omanyi osobola okuva eno n'otambula n'ogenda Debicom omukazi n'amusuza naye ng'omukazi agenderera kimu kusooka Debicom amukolera emirimu okumala emyezi ng'ebiri n'amala n'agamba mukoye n'agenda abantu abali abamu bye bakola akwaniriza wano mu budde awo ng'akyakwetaaga olumala okujjira okuuba kati nga nze nkaddiye ng'asuula kati ku lusuumu so nze ndowooza nti ku lusuumu Akiramu ekintu ky'obaddeko eno ate si ky'obaddako eyo kyusaamu embeera nga bwe yakyuse kubanga nze namusaba poliisi naŋŋamba ogira olwawo kubyogerako naye nze ngenda kuyitamu ne visa nakoze eki nagifunye namusanga emyezi lowooza nga 3 naŋŋamba agenda kuyitamu yali ku poliisi awo oba yali n'abantu bonna basaba visa nedda Uganda eno giraba woosabira visa ekintu kyonna kyosobola okwerimbikamu oba abadde bakutiisatiisa oba ogenze nga munankani ono musiyazi byonna byosobola okugenda kasa owona wano abantu aba banoonya avuddewo atya wano kubanga wano tewali kiddako nnyo kyabadde kikola Akiramu okuleka famire yadduke Akiramu kyeyakoze kyabadde kirungi kubanga Akiramu kisooka akyali muto si musajja mukulu nnyo Akiramu asobola okukwata obulamu bwe ne bukyuka mu myaka nga 10 kasaavaamu ebyeno bino byabadde alengera simanyi emmotoka naaba oli ku mmotoka ovuga n'agamba tuula wano n'atuula wano ate n'atasa kubanga Akiramu amaddu g'abadde nago amayitirivu agenda gakola atya so nze ndowooza asooka ageesonyiwe akwate ekkubo ettuufu Akiramu akole emirimu gye era Akiramu awatuuse ogenda kukyusa obulamu bwo singa onooba ovuddemu kana akagamba nti ate kennengedde ono Hajati kubanga Hajati gye bali eyo obalaba bakola zi video bali mu nnyumba bokka ojawulaba nga siteesa amuyise jangu ekono ndabeko naye nga alina byanoonya okukola ki omumalako so nze ndowooza Akiramu aba atuuse mu kitundu kye bayita America anoonye emirimu gye akole naye gino emirimu gy'abannabbi mugambya Kayima ebya Magi Kayima egyo ndowooza yandisoose n'agyesonyiwa kubanga mpulira bagamba nti olugimaliriza nga bagamba munne ekisooka ate ogendeko ewalala nga bakuba essimu gagamba waaye Akiramu naye aze awo naawe weeyambiseeko nze mpulira nti byebiri eyo naye simanyi oba bituufu kiri kitya bwe bakimala nga baga nti kakali jangu eno New York kakati ng'obeera olumu ng'otayira okukakana nga bakukasuse ku street so nze kyendowooza Akiramu asooka akendeeze okusumulula zipu agyesonyiwire ddala David tuliwo kati Akiramu awo yatuukidde awali Magi Kayima tiyagenze oba kumuwasa kubanga alina mukazi ng'abalayi badde batuukira yagenze kukola era awo wali Magi Kayima si ye nabbi omukazi wali awo ennyumba eyo ya mukwano gwaffe nnyo ffe amanyikiddwa bulungi wano yagigula ennyumba eyo nga gavumenti yeri awo
bayamba abakadde abakyusa abakadde pampa kati yajugula ye yasasula bannayuganda abakozi naye gavumenti eri emusasula kati gokimanyi bulungi ekyo era ne megadi agirina kati n'omukulu mukwano gaffe yajugula era Akiramu ali mu kukyusa pampa sente zafuna ne ekyomukisa omuntu gwe tufunye nti awali ku bakadde Akiramu yagenza amanye ennaku ye kuba kyenga nti ekyomukisa omulungi nti agenda kukola ku bakadde so kati tubeere bagumu ng'afukaana aba tewali mutawaana gwonna point kijoyisa anti kyeŋŋamba abantu bagitegedde abato yandikoza tujja kubeera mu comment section naye nga nze ekirungi ekiriwo nti awo yatuukidde amuvunaanyizibwako mwana munnayuganda fena tumumanyi jamba bulayo tuvudde ku mpewo mwana munnayuganda siwa Magi Kayima kati Magi Kayima babadde mu process ki Magi Kayima kati alayika Magi Kayima alayika yafuuka ndowooza manager kati yadde amusomesa omusanvu pampa ayambala bweti ku 8 omukadde aba bweti ku 10 aba bweti kati ku lusumu yamulekedde ani Magi Kayima yali yamusanga nani era ku lusumu Akiramu wamuvaako afiirwa ki amubanja ki aliriddawo omwana oyo simanyisa akuba abantu bintu bitakwatagana era siwakala ntalina mwana naye nze simulabangako okujjako gwe engeri gy'oli mukwano gwa ku lusumu kati gwokakasa abantu omwana niyinza omwana simulabangako saagala so balabi bambozi agenda beererawo ani abeererawo kulu nga bw'omulaba ayiteko wano olabe wala agenda kubeererawo malamu Akiramu maanyi kati Akiramu ye mwennyini yakisooka kyabenda ono omukazi ali na saizi ye nze Akiramu mwagaliza agende nga muganda wagambye Akiramu akyali muto amaanyi gabadde akozesa mu kugatta obukoola wano ng'ali akakoola agakozese nnyo kubulizayo omusajja tagalya tumubuulira bubuulizi amaanyi gabadde akozesa wano ng'avuga sipeeso nga wadda ku Salama Road waddawa mbadde nkusaba muganda mukakkano okwata emyaka egi ogenda kukoma wano nga tukusinza businza naye avuga omusamo omuto wonadde eri ng'ate sente z'okola obenga kansala Masembe bange ezaakola ate yaziguzeemu mu motoka bangenda okugamba ate Masembe amuwaabidde wakabudde wakiddeko ekibozibozi ekyo mbu gavumenti buli mukulembeze nedduka Masembe nayogedde naye netukola interview nannyonnyola bulungi egamba nti yabawa ssente infact naye emboozi tujagireeta nabiwuliddeko kakati saagala obenga Masembe yakakola omwaka gumu ali mu langi va miliyoni 6 wano wenyini wavaawo tukubanja ate fuza tujje tukumeko omuliro ng'ogitisa ogirese wano kati Akiramu gwe manyi ennaku yo nti Akiramu eno abadde ku kyeyo eno e Uganda ng'akikubawa Akiramu abadde asulawa nakubuuza ddala olaga wali amakage nagamba mbweraba asula ku Salama nakugamba ondagaonaga omukolo gwali ku Salama ayina amayumba ku Salama ngagage nagakubuuzaako ddano mu Uganda abadde ku kyeyo wano abadde ku kyeyo yava South Africa ng'ali ku kyeyo kane yagenze ku kyeyo lwakwata ekyeyo kyagenzeewo kati agenze ku kyeyo kiteredde era asobola okukola emyaka 5 Akiramu akyalina amaanyi naye mbu babadde bawagala mutta bamuyigga ekyakozesanga password kyendowooza alimba sakozi osobola okwogera mu bantu dakiika 10 nga byonna byogera bya kisiru naye nga bakuwadde obudde bungi ate Akiramu alimba talimba obulayi kati entegera yo kyemugaa nti yali ateekeddwa okuyitirawo era tokiremerako nnyo kuyiwa kintu ki kubanga mu bantu actually ndowooza gavumenti ya Mwami Museveni mwennyini tamanyi Akiramu nti mwali mu Uganda yenye taliwuliranga nako era mubalowooza tamulowoozaako Duncan ndi musanyufu ku lwa muganda wange Akiramu kyakabi nti embeera bwetabukamu ofuna plan B itamu nti jjukira Akiramu emotoka gye yava naye South Africa yali yafa yanagirabakaawo ng'eringa eri kasasiro yagimuwako ki ng'eringa eri kasasiro
nga yafa nenziramu ne musanga ku boda ngaafubutuka ng'ali mu kwetala muno omanyi muno oba muno yali yafuna mutenda nga yakebera amakubo ga muno oba baagakola oba meere kyembadde mwagalako bambi abadde yategeera ennaku ye nti ennaku etandisa omuyonka obutaaba ng'era enkoko eno yawano kusigirira wano ku kkubo tagivaako yategeera nti enkoko yawano eno gy'alina okubeerako so kati abo alabye embeera emuyinze mukama n'amuyamba n'afuna visa ku lusumu n'amuwa sente za tiketi n'asobola okuba ng'ayitamu okitegeera nti omusajja amanyi waliwo ebintu byolusi gundi byagamba Faruku n'otafuba binoonya gundi abadde China David musajja waffe olaba wano Salama wano nga awali akagundi k'amafuta awekyengulu wabadde akalumira okitegeera naye ng'oluusi abaana be bamuwoneezemuzaayo ku kazigo okitegeera kati yabwe nkuliddeyo ogama ate kawempe ng'agenda kukolayo ki gundi akira mutabanko mukazi wa bawa gundi owa ku Lusuumu era bwe yaba yali komedi yaggwa kati mbuli abadde bawe ku kinga tubadde tusiba naye no ku Salama Makindi saa 7-9 okirira naye ayambuka omusajja omufumbo mu 2 ways nga yambuka amadala bwagakka kati abadde agendawo yakyebira ate okaba bakusalirako lodge okitegeera kati so ku Lusuumu nga ye awonye kye bayita ekibambulira okitegeera yamwetwalidde era ku Lusuumu abadde ku Lusuumu ndowooza essaawa nkibaga nti omuntu awonye ekibambulira kati emipiira gye gino gyobaddoga nti amulekedde ani mu bbanga tojja kulaba bamulekedde okitegeera naye kati muganda waffe Akira mukagenze eyo kamugayo ekintu kimu nti ebyo si byebyeno ebakuwoyawoya ng'okutta omu ne bakutwala ali ku polisi y'ekibuye eyo basiba olina okugenda nga zipo gitaddeko Solex okitegeera gendayo ng'omanye ekikututte okola agenda akole era okusalawo kwe kulungi nnyo era mu bintu bye yasazeewo mu nsi ekyo ekisinga okitegeera nabbi omukazi kyewakoze kirungi omanyi banga abaagala nnyo abali fresh kati nabbi w'omukazi ayeka yagusooseemu era kati nabbi omukazi saawa zino azina gunteese kati azina gunteese namulabye nga Asia owaayo obadde ki namulabye omanye omuntu okulaba nga musanyufu nabbi namulabye nga musanyufu ng'agamba ekyebiiso nze nkiina amulabye postingiddewo talina waatapostinze era yasemyeyo bagamba yabagambye nze muyina yabadde akakasaki yabadde agamba mwe ab'Uganda bujo bemugamba nti omusajja abategula buteguzi kati nze muyina mu 5 okitegeera so kansubire nti muganda waffe kansubire nti yagenze ne mwanyi yagenze ne kakituzi byonna ebintu ebyo nga yabitutte ate jjukira teri kakoola omanyi bangamba abantu abapetaiti bagifunira nnyo kakoola so nabbi omukazi amanyi nabbi omukazi yatapinze ku masanyalaze nga mapya okitegeera ayina mapya kati akakutta ati agenda kuwubamu empuubeezi akaddiwa asuule embuzi so muganda wakira mwina kuba mwegendereza nyina ebifana byenda ebitambula ebya Donizira ne agent bituufu agent yaliyo kati kamukubire ku mutabani wange twagudde eddamu namba yagina bannange ogirina abantu abakola kokonyo agent yaliwa akulukuta agenda aliwo oya mukubiteriko esaazi nalina okubanga yeebase agent muleke naye nga agent kituufu ebyaddala bituufu bituufu naye saalabeko ofesi ya Chameleone era ne pasi yagikuba
yali bloka abakati yali bloka kati yali tasobola kuyita Donizera anti omwana kyali kitya mbugundi mbu Chameleone Donizera yali awo nga anagamba nga obuvuka buwe buli awo buwerako buli ne Chameleone butero omwetaalirako nga nda agent mwali ko gundi ko Donizera anti lero nga mpuli anyagala kufufubuka obuli mu kumusaayi ko Chameleone gwenda agent itawana jangu bakugire ne bamuteka mu motoka ne batwala okuva olwo taddanga mabega ne bamugira jangu bakugire era kakati era gundi yabagize Donizera sida agent yabagize simuyimbi wa gwanga goyogerako omuyimbi no bwe kyali Chameleone yakuba pass era kati da agent tokopa kuba jukire yavayo je yali bamutekamu akasente nakola bamanyi bagiyita tokopa kati yafunye kati tokopa yafunye kasente okutekamu yani Dubai bamutwala kwa iti pate wamulaba Donizera tani yani mtutte bamupangisa ng'omuyimbi si kumutwala bamupangisa ate bampangisa ne batamutwala ekyokutwala kubanga kupakira mu bamutwala bamupakira bona ba Michael bani bonna babapakira babatwala yepakira naye nga owaye tugende ndowooze wazzali naye abaana abo bagenda kikola batya abo bagundi abo balegenti noveri uvinagamba gwe hitawo genda okole guno kali sente bali baziwadde ono Kamiri sente bali baziwadde ono Kamiri onagamba gwe genda ogire already bali mu happiness omukulu n'agamba omukyala n'agamba lero nga mpulira kiki ko Kamiri gwe agent kitawo kati nga mbavuka abali awo agent yali wasobola oguza nnyo gw'amangu nagenda nga yalabikako wawona otya ebintu ebyo nkyabibonera ddala wabibona otya David wekitowe kyali saliyo nzirange kyamujja mu management eri omwana oyo management balani kufuna obutakkaanya okuviira ddala mu covid omanyisa koza ebintu byabayimbi ebyo bizibu kati agent yalinga yatuka ekiseera ng'alaba ndowooza afuuse w'amaanyi nnyo era ng'asuubira okuba nti omukyala Savaamu akola ssente nnyingi. Savaamu yali mukyala nga kituufu anika okufuna ebigambo ku bantu abalala naye ekyanga Savaamu yali manager just oba mukazi we yali manager buli omukazi tasobola kumwagala mukazi alina ne bbaawo Savaamu kampani yaabwe anti mpulira Sinaya Music nti ate Sinaya Music ate kati Sinaya Music tali mu erevo Savaamu yewanye kitwa mukazi mufumbo era ebiseera bisinga atambula ne bbaawe yabeera avuga yamuta era nagenda mu meeting awo nga baagala genda agent kimukolera ekyo kimukolera ate fera ebbanga tubadde onze agent abaddewo nga muto ono tumugeddeko ddi kati tukimukolera nnyo Donizera kyalina aba ayagala omuntu aba amwagala asooka okumukolerawo ennyimba ngezi ne fiiki yamuwadde oluyimba Donizera by the way Donizera yeyerondera omuntu alina ssente nawe nazifuna osobola okukola ngamba yeyerondera nga nkoze bubi mbadde mmanyi nti ofuna essimu ye n'okuba n'omunyonnyola yeyerondera statement ebadde bwe yagamba lero nga njagala kulya kuka teyagamba mbu njagala abansiga kulya gwe mukulu bw'anoonya mbu ofuna essimu n'okuba ojja kubira mu Kasadamu Rashid Lukwago naye bw'oba oli kwa Donizera yasima ssebo nja kusooka njozeyoze Donizera ne agent manyi namulabye nga ali mu buliri nga Doni ayagala abalage face naye ng'omwana akukumya face muganda bange nno okweka face onaafuna ssente omukazi akuswaza kati manya gye wagenze okukola nti wagenze ku mulimu kyekisookera ddala yabadde apostinga ka video ku TikTok naye ensonga ezo nga Daasi bwazoogeddeko naziwuliddeko babadde mu kifo ekimu ekisanyukirwamu baali kiseeko kati wiki tugenza bitegeera lero nga biri mu wiki 2 naye ngenda gamba ekintu kimu muganda wange the agent kyolina okukola ekiri ekintu eki makuloni togabba ate olina okuwa ekitiibwa omwami wo
Kyenyinza okumanya mukyala olina muwa ekitiibwa. Ekyokubiri nti manya ennaku yo tova mu katale ekibuye. Ebintu bya habe ebyo abettanira ennyo naddala ebyo bi greens n'ebirala ebiringa ebyo, kubanga bw'oba ogenda mu nnimiro ffe abapakasi abalima baga nti funa enkumbi ennungi eya kyapa nkoko gitwale bagiwagale oba kyapa ggoonya ogende bagiwagale osobole okulima obulungi. Kati so nawe making sure nti kyapa ggoonya yo ogiwagadde bulungi eyina omuyini omulungi eggumidde awedde ojja kukola ki ojja disobola. Kati mukyo nengamba Doni nti omwana ono akyali muvubuka kawumulire kawo mutwala nkone mu America eno binaba biganye ngajjako mu America akoppe ku Lusumu ono omwana eno ebigana kwendongolede badde yatagala yatagala kati endongo mu kutagala kubona style gyayimba nti bakyagitegeera okitegeera. Kati so asawo okubanga amuleeta wano Uganda okitegeera neri okusinga okutagala ne bano bakapale abatakyalina maanyi bakatongole omutongole abeeyo omuzira bwe gwakuba akyalina agenda ovaano nga ayebyeyebi kati akyalina yadde. So kati ono omwana akageri kakyalinamu ku musaayi ono akageri kakyalinamu ku musaayi osobola omutikkanga n'omutwalako eri n'omuzza eno n'omutikka n'omutwalako eri n'omuzza eno ojja kulabanga naawe kennyini ng'omuntu kikuwa amaanyi nga tokyegomba beeri muzira we gwakuba oleme kudda wano eno mu bino ebintu byaba mufumbiro bano ensonga z'abatagalako. Kati oba afunye kano ka agent kakwate bulungi mu ttaano tebakyalina maanyi. Kati mufumbiro omusanga tekyaweza wano kati omufumbiro tebakyalina maanyi. Ajjukira omuzira gumukubidde emyaka 10 okitegeera. Kati omusanga tekyaweza wano ng'ali wano. So agent kyalina okukola tava nnyo ku mulondo ebintu bya greens ebyo babibeereko nnyo asobole okuba nga agumya obufumbo. Wano wetugenda okulabira kati wano sakozi wetugenda okulabira amaanyi g'agent bwe bamugoba emisinde nga tafumbye bulungi bwe bamugoba nga tumanya agent abulamu nga tubaako wakoja gye tumusindika ng'atereeza agent era kati kyoba omanye essaawa zino ali ku makuloni afumba. Obedda ninze Duncan ayogere nga nze ga mukwano gwa agent mbeko bako obusembere ddala nga nfunye amawulire okuva ku source njala agent manye embozi mukati ogiraba egero bya Duncan ebiwulirize bulungi wata osobodde nkubire simu mbikuvungulire kyebitegeeza bye mugamba bye bituufu. Omukyala agent amugambye afuna akaki kahabo kitegeeza abo ogogole misuwa agogole misuwa afune kyapa naye agent gwe mmanyi sakozi agent gwe mmanyi agent ono akugamba ewakojja kitunsa yate sitinga kudaga ebisooka ate era ono akugamba yali nfanfe wa Big Eye ne Donizera naye nange agent gwe mmanyi buno obaka ajja kutera Donizera wenyweze kubanga alo ne present omu wa ku TV omu yaddukako emisinde Linako David gundi Sakozi nadum Sakozi uliriza abasajja bano abasajja nwazo babatufu waliwo munywanyi gwange nakweza abadde abeera nnyo mu clinic nga nakujeuba mu clinic wasombedde
ngamba muganda wange mu kliniki ya habo ya oba ya habo baba dana habo ni swai kusirwalia ku kola boti obadde kumanya ya wayiriza akumanya wayiriza kaina yo na munyanyi wabera mu seno mwalese yegwe nani kukoza ko magezi yegwe wamanze nkyababulira wamma bulira agent amawuliriza agent bana abakubulidde omu mulimi ate omulala tester era wakojja kitonsa tagula atestinga linakola terikole teriyise eritwalira omutino yali comment galaga kiriya agent ze chenda uliriza bajita NDA National Drug Authority oli byagamba presenter yadduka oli byagamba presenter yadduka ono Donizera muwukusi yawukuka nedda semu nedda olaba ka video kisinzira omuntu kyakoze kati Deviko mukyayogedde bw'oba oli yadduka kituufu waba Donizera yawukuka kati yafunye machi ye yagudde ku polima yagudde ku machi ye kuba eri essanyu lyalaze mu kaviko essanyu lyabadde lingi ng'oli yamusobola yabitegedde wali essanyu omuntu watikira ka video janguna abantu bakulabeko bategere kikyonkoze naye ono match katulabe katumwe time yabadde match pozi ba anebya nabisaba luvanyuma kati bino agent abigamba omu wa National Drug Authority ya testing eddagala erita ate batugamba omulala yalima wenkofira president atugamba oli president ngwagambye yadduka enti the agent mulungi nnyo ali wabakuli ku bitaala embwa ayitawo nnyo bagulawo motokawo ku bitaala ewabakuli mbwabeerawo nnyo nti mulungi nnyo wabakuli yambwa walungi mulungi nnyo ng'oyambuka namirembe ku bitaala awo nze ngwalinga ize nkugamba pulizenta yali mukala wumu tiyakavuga tekaddayo anga amakulu gamufa bako ennaku ezi gambi wamuno emotoka kino ennaku ezi ati agent nenda Donizera sinalongo akati ate nalongo afunzwa muloji ngadduka mbwa tebayingizeyo emberera kati nkugambye agent awo yatuuse era agent nkunoonya so towerabira gye wava kanyuga keeri obuntu ebbali kanyugireyo ko 10 awo zakala kwata akanyuge kene nza akanyuge ku sente atona akwata zabwerere atokyusiza ani nze ntwala eddagala ono yatwala eddagala nze tekeddwa okukanika agent kati kinava ngagamba olaba nze muwe eddagala kankukanikemu nange ajja kumala wamaanyi olaba gwendekera wamaanyi atenza alifu nywaka konka akasooka bigayi yabyogerako ki ligayi talina musajja atukyayogera takolima yawamusanze wakakolima bakolimira mu mutima tobimanya gwe omuntu abeerawo naye ng'akolimira mutima ng'agamba kale maama kati mama tewamulya ng'akolima temaana obuzibu obuliwo nti ate bambi bigayi abadde amanyi bamuddiramu babadde nga abagenda omuddiramu naye bigayi ono ani amukuba ekikono basiima ogenze bagamba kati wadonizera talina kyakola nga basiima ogenze ne baba musajja mba ndi kukubaawo climax nalinoma waawo nga lwasa apakinga nga mawangamba nti mulabyeko waggulu yoyo mulumiyoni oba mulenjera ova nga nsembera bwe nsembera nga ningiza akati nga ngamba jangu kakati bino baali boogera ente tesobola kugga kwenkana mbuzi yenze lwasa omutuufu ebigambo bye yaŋŋamba awo ng'enkumi ezo ne mugamba mugagga nze nakulabirawo ngo era nakimanya nagamba gwe wantegeera bulungi nno nakola atya lwasa wakyetaano ku 10 kakati ekyo 10 nekinkwata nangamba gwe wantegere ate gwe oli munywanyi wange twompitako nanyigayo kanywanyi baali bamulabye edda waggulu kakati lwasa naye nagenda sikakasa nti yiye nenga lwasa ono yali baga yadda nkubisa nawe yampaayo nengamba oba yiye kakati
Jonna musanze awo ebigambo bye yaŋŋambidde awo entuumu ne mmanya Lwasa yazze engulu yaŋŋamba ate saagula emu n'aŋŋamba saagula emu gw'oba omanye eyo saagula emu era Lwasa naye bambi Lwasa musabira Katonda addemu engulu kubanga Lwasa ng'omuntu yazikoze Lwasa mugabi ate sente ze zigasa nnyoko ku bantu yazikoze bukozi bulijjo akola atya bw'atyo yenkola yeyo yagambye bw'ati mu bigambo bye yagambye ne sente ze nale mutakyazeetaaga yafunye ezize ab'e Masaka tagenda kubaleeta kugira mu motoka ye kugitambulira kuba mwamumanyira nnyo yabalabirira nnyo ate ne mumanyira ajja kutuukanga mu kkubo alinye special mutwale Masaka ayitemu adde naye nze ekisinga okunnuma ate kunoonya Angel after kati aliwa Angel gundi kyabadde yeewuunya mbw ate Lwasa lwazifunye ate nadde wa Angel gomanyi Angel yamulunga ki ba Angel abo bazita bangu talina ddiru gye yaleese naye buli lwaddayo olagamba nti kenzifunye kanzire Angel tomanyi kyeyateeka muki mu Lwasa naye Lwasa nze kyendowooza nti ku luno naddemu ajja kuyiga ndowooza ajja kukendeezamu kubanga era nalabye awo nga akutte enamba y'emmotoka agiraga agamba neno njira naye kasuku ono bakwasaganye naye Lwasa nange nyamuleeterako abalabi baffe mu kati wano atuleko wano abinga Lwasa Bugingo ali kuki akikkanani kyekituufu katolya wakati Pastor Bugingo amabegako wano wonna ng'olwaleero oluggyeko abadde oba olukuŋŋaana abayo bane conference ku Kenulon abatera okubeerawo nnyo simanyi oba abakolawo ki ate olumu eba overnight n'akeesezaawo mbu era nabadde ndi awo nga munywanyi wange agampa mu Lugamba nsindikidde ekifaananyi ekyamatiribona nti gwe okyali awo ono ku Kenulon gwasabisaawo asabisa omuntu omu asabisa ku Kenulon asabisa eno special prayer muntu omu eba special taligimussa nebakeesa temutuga essaala omuntu batompakidde ekifaananyi sigwa kinsindikidde dayasi yeyansindikidde ekifaananyi ono wa gospel kakati yakisirize n'aŋŋamba asabisa ono eba overnight special smiki wangamba special ki ngesina kyemmanyi sitopabigambo kakati ku Kenulon alinawo ki naye okusinzira nkyayogedde omuntu w'omupika essaala ennyo temutuga misana paka kukeesa asabisaawo ono waŋŋambye talimba ono yaŋŋambye talibimba nemutuuka nefuluma gwasabisa omu bw'ati kati ekituufu kyeki ono kati wawulya enjiri y'oku Kanani omanyi Pastor Bugingo baba alina okukyankalana ewaka gwe totawaana kulumika walala agenda ku njiri yatandise n'olaba omukazi ali awo nayako kakati gwegenda kuyenda kuzina obulire mweri mwamukonera ddu baŋŋambye nti nimbalina kwogera biki oba mbyazzemu ebyannambwayo ekituufu kyekiri ate muliyambu yanoba tanoba nga ani ayinza okuva mu gali amaka ku Teddy yakola atya anti Teddy yamulekera yanoba kubanga yalina n'ensonga lwaki asobola omulekera yonna kati lwaki abasula ku Kenulon kati wano Pastor omulaba naye ngaasulawo ono yaŋŋambye ku Kenulon wakati waliwo okukyankalana kuweziza emyezi naye wano kyolina okumanya kakati okujja oli omuwala gambolaho amu kasino okumujja mu maka gali ekimanyi kigwa n'amenvu gye yavaayo ani yamupangisiza yavaayo dda ani yamupangisiza bombi kati webabagize ani esala za Teddy okukola ki ezitandise okukola Sakozi ebintu bya pastor eyo bwe biba nga bituufu amazima kibi nnyo kubanga pastor yeerabidde nti ayina ebintu emabegako awo alina fayire eyabikibwako ettaka ate nga fayire eyo oli omukyalo ono gwe yaleseewo agimanyiiko naye simanyi oba bw'aba alengedde akantu akamusikiriza ebyo abirowoozaako nsikulimba kubanga ebino oba bw'alengera akawala nga kano kenalabye bwe kabanga keeko bwe babanga keeko ak'ekigali kenalabye nga keekamutuusiza ku mbeera eyo omusajja oyo
alina okulowooza ekiddako kubanga omukyalo ono alina gyakola ki naye lwaba bagamba nti olimala okunyaga naawe noonyagwa kakati bamukuba batya okay bayinza oba bamukuba naye mukumukuba era obwako ekyokuyiga tekintu bano tekibasanyudde abantu era nze nali mmanyi tiagenda kwewummuzaako amanye tikati mpumudde nfunye wano naye omuntu wadugana ogamba nti kati ndi ku Keniloni ate osinga ne baddankani ne bamawa ne baani nga bwe pasita nze ndaba ataawo yayiseewo nnyo yakozeemu bubi nze ndowooza asooke akkirize nti pasita oli omukyala baba yamuleke yasooka afune ono makula abeere naye ate ne makula naawe olaba bakunyigiriza osobola yitako emakindye simanyi lwaki nammwe no naye bayinza yitako ene makindye kubanga makula lwaki weyagaliza ebintu ate dda ngambye ayiteko emakindye wekiika Saddam Rashid Saddam Rashid era wekiika Kalaso tewamuwulidde weyagenze ate mukakalaso ye ebintu yamutuukako bizibu nnyo kakati kisoka kyabina Sakozi omusumba Alozias bujjo kyenyiza okugamba ebintu bino omanyi ebintu ku Sakozi bitambula mpola naye omusumba kyenyiza okusaba ebintu bibanga bituufu nja kusaba osooka bikumi bigenda okugenda mu mawulire ate naawe saagala okozese busungu ensonga z'obufumbo zikwata ekisajja kikulu tobeera ku kyaki n'ozireeta omanyi bujingo oyo mugezi abulira enjiri bbiri abulira enjiri y'omubantu nabula neyo ku TikTok era obula ku TikTok waliyo akabaluseeyo so nze mbadde nja kusayibanga ebintu bye bituufu bikwata ekisajja kikulu bireke kujja mu mawulire birwanyise naye ekirala webibanga bituufu ye Suzani Makula webibanga bituufu nga mwafunye obutaka ne pastor Bujingo tokwata ku kintu n'ekimu ati mumpulirize omukazi ono nga yakajja era kyovola waliwo ebintu byetwogera ne bisigalayo omukazi ono nga wakajja yina yitabuzi wakolanga zikkuba wagamba wava boyfriend wo n'omuddiza akaswaki n'omuddiza poloti n'omuddiza buli kimu ekiki n'akamotoka ke nkusabwa pastor Bujingo genda nga ewajja ekyokubiri yitabuzi nga we yazikolanga ebyalinga bimukuba yagamba yadetinga omulenzi wa myaka 28 ye nga omulenzi wa myaka 5 ba mu 2 niye omanyi kitegeeza from 28 n'ogenda yagamba java ebintu abireka kane wa pastor Bujingo ayinayo omwana eno tazaalanga y'omwana pastor enjiri gyabulira buli lunaku ebegamba n'obeera mbintu omusajja tofuna wadde olubuto yenjiri gyabadde abulira ennaku zino yeewuunya nnyo omukyala ali mbintu by'omusajja nga tafuna wadde olubuto abafumbo mu kiyige aliko eka 30 wali waali n'ennyumba amatiribona ekiwulira kakati bwe kibanga kiri bwe kityo pasita obusungu naye abuyinaawo aleka adayagalayo omwana omuto kale naye nze era nja kusaba maama Suzani Makula ensonga zino okusinziira ku mawulire gemukyayina yaawo temuzitwala mu mawulire mufunenge gye muzikwatakwatamu tezijja mu mawulire kubanga amawulire gemukyayina si malungi eri abantu naye nja nsonga muzikwata ekintu kikulu muziwumbewumbe Sakozi bisobola okuggwera eyo nebitajja nnyini kubanga bikyali mumbu naye mmanyi maama Suzani Makula osobola okikwatirira ne pastor kasamuta Sam Busungu ne mukola nkola ya Suna Bain kigenda kuggwa namba moja nga bulijjo mu nsonga zonna nga bwe zitambula nziwulire era naye nzira ku mutimbagano nti ensonga ziyinza okuba zatabuseemu mu maka naye Faruku waliwo kali akayimba ennaku zino badde bakayimbira nnyo Suna nti ize kamu ize ggo okitegeera kati tuyinza okubirabako ne wano era tuyinza okubeera wano netulaba ku kyapa nga kiri netulaba ku kyapa ky'ennyuma kiriko amannya aga kuliko lyani olimba okitegeera kati mucyo Faruku ate ku Suzani gwendaba wano kuba bamanyi Suzani oyo naddala ku Soroti
muyinza okwesanga ekyasuna bene ekyapa kibaddeko amannya 2 naye kino jjukira pasita Bugingo talina budde bugenda mu landi kati muyinza okusanga nga ekyapa kiriko Susan kyetwalabye nti gundi kusanyu lya muwala we nga mukolo gwo gw'essanyu yaliyo ne speech naawa era ekyo ogutali musango naye jjukira emabegako ate takyakola ki nga takyabibeeramu era nga newabeera wali agamba biki okitegeera naye ku luno yagenda mu buntu nakuba essuuti ye ey'obwa pasita n'ayimirira wali naye ebintu bikyamusiiwa nti naye nga kyekyo